Oluvannyuma lw'ebbanga nga balaajana olw'emisaala egitenkana n'abakozi bannaabwe bwe bakola emirimu gy'egimu mu matendekero ga gavumenti amalala. Gavumenti yakkiriza yeekennenya emisaala gy'abakozi ku Yunivasite Makerere era n'ebawa ssente obuwumbi 12 mu mbalirira yaabwe ey'omwaka guno. Nsookera ddala okutuusa okwebaza kwange eri gavumenti nti ssente ezo zaateekebwa mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka guno era nga Makerere ku ssente ezo yafunako obuwumbi 12 n'obutundu 6 12.6 billions. Abakozi bonna obutasosola basomesa n'abatali babadde balina okutandika okwebwa ssente ezenkana ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu. Ekintu ekitasobose bwe batyo ne babuuka enswa olw'obukwakkulizo obwateereddwawo ku balina okuzifuna nga Namuddu Justin omuwandiisi w'ekibiina ekibagatta bw'annyonnyola. Batandise okuleeta obukwakkulizo obupya. Kati batugamba nti omuntu atalina bisaanyizo atalina mpapula za buyigirize ez'omusaala ogwo tagenda kugukombako. Bakubidde akakiiko akafuzi aka Yunivasite y'e Makerere omulanga okubeera n'ekisa basasula abakozi ssente zaabwe nga bwe zaateekebwa mu mbalirira ewatali kakwakkulizo konna kubanga abasinga obungi batuuse ne ku myaka egiwummula. Kye tusaba essaawa eno gavumenti etukkirize buli muntu afune ssente ezaamusuubizibwa ezamubalirirwa fe okusoma tetuganye mutugambe tuddeyo tusome naye nga ssente ezo tuzifuna. Wabula ate waliwo ne bannaffe abatakyasobola kudda ku ssomero asigazza emyaka 5 okuwummula ali myaka 57 abula emyaka 3 okuwummula abula emyaka 7 abantu bwe batyo tusaba babalinnyise bafune ssente zaabwe. Kyokka omuwandiisi wa ssettendekero ono Yusuf Kiranda bano akabatemye n'ategeeza nti tewali mukozi agenda kuweebwa musaala ogwaterezeddwa nga talina mpapula za buyigirize ng'amateeka bwe galuŋŋamya. Abagumizza nti abakyalina obudde yunivasite egenda kubawa omwaganya okulaba nga baddayo okusoma okusobola okufuna empapula ezeetaagibwa olwo basobola okuddizibwa ku mirimu. N'abo abakozi abatalina biwandiiko ebyetaagisa kanso yagambye ntujja bbawaayo akaseera ak'emyaka nga 2-3 basobole okufuna ebiwandiiko ebyo era bwe banaaba babifunye nabo bajja kubanga basitulibwa bateekebwe ku misaala emirala. Kyokka mu bano mulimu abakuliridde mu myaka abatasobola kuddayo kusoma nga n'ekiseera kyabwe ekyokuumizibwa ku mirimu gya gavumenti nakyo kikubye koodi. Nti management mmalirivu okukwata ensonga zino zonna ezikwata ku bakozi ng'eyita mu kuteesa n'abakozi. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.